tutuse ku naye kazo tumalize practice abakyala wait mani power soko muteke wansi oyo mulala no mulala onani eno naye gundi penis enlargement eno product ya mwami bulijjo monsaba akantu kano nengenda banyonyola bakampadde on tightening powder yomu yoli gwe nabalaze so muteke wansi onani kano kagugula African Herbs Original Vein Cleansing kano kankanyonyole kano kakola ku bakyala kakola ku baami kano kabeera ka cleansinga njira zange nosokezi kale nime kuzonoona kano ka cleansinga misuwa naddala abaami muyina omuzera bafunda mu kamera eno kambanye mu kamera eno limeeni so abaami mulina omuze ogw'okwetaaga omukyala bwe weetaaga omukyala noba nga tomuyina n'okuba akasabbuuni it is very 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 bad for yourself. It is very bad for your system. So bulwokoba bagamba akula ya loga naye kuno sikuloga ba sweet power so powder go bayogerako sasira kuno sasira tata kale kati wait sigenda bukwatako wabula omuntu yenna nadala artist awulya nnyo bubi bwakola ekintu nekyononeka nadala nga tanaba kukimaliriza so awa feelinga nnyo kwata ku kintu nange nenkifiiringa naye katugeza ngamna goda products z'abasajja so kompo obutiti obutiti buno mubulaba tuba n'obutiti obwa kala tuba n'obutiti obwa plain naye mulimu abagala obutiti obwerere nga temulimu kintu kyonna oyina agamba omanyi nti mpaka kitebakamu oba mpa bubiri oba mpa bumeka buno obwerere ebbeeyi yabwo ndala oba mpa obutiti 10 nga bwerere oba bumeka bbeeyi ndala era client ojja mu inbox yange nkubuulira bbeeyi yabwo then nemberamu oli agamba nti njagala akatiti akawange kalimu evil eye oba nga kalimu attraction something oba kalimu ki so akatiti akawange nga bw'okaagala era senga African Herbs obutiti bunabuwanga nze simanyi buwanga naye yabuwanga ng'ongamba Rozet mpangire obutiti mwenda mpangire obutiti abakyala basanga bambadde ebititi muno nga bingi mu kiwato nolowooza just bititi just malala naye ng'oba oli awo mulimu eddagala eritali bbi bulamu bwa muntu eyo evil eye mubeeramu ebintu bingi nnyo kyobeera oyagadde noga nti abakola akatiti kyonna kiri so senga African Herbs obutiti bunene akakuwangira bunyonga bw'okaagala nenga kuleetera yonna gy'obeera oli nga bw'obeera okaagadde ku butiti sigenda kulwayo then witimperezo zi seeds tulinawo seeds zino eno naye nga zikola ku baami ne ku bakyala za cleansinga mu lubuto twabalazeeko eri product cleansinga emisuwa naye ate buno bwo obu seeds tebucleansinga misuwa bucleansinga mu lubuto omuntu oyinza okuba nga tumanyi okulya emmere ntafuluma bulungi nekola obutwa mu lubuto so obuntu buno nga bwobulaba seeds bwamaanyi nga bwokalaba kabakamu bwekati nga bwokalaba kabakamu nga bwokalaba naye kasidi ako nga bwokalaba okakwata n'okaluma sidi ey'omunda gyokwaha n'okoona nekola powder notokosa amazzi go bulungi nnyo nokola ekikopo half of it nogiteeka munogitabula noginywa nga tekuliko sukaali nga tekuliko majani mwana wa maama noginywa nawe nokakasa nti onywedde wabula oba mwetegefu nti olina okugendako emmanju ogenda emmanju several times nofulumya buli kikyafu kyonna bw'oba mwana watunga gw'olina olubuto lunene ate oba ogendagenda maaso n'okunywa osale kubanga ebikyafu bituuka ekiseera ne biggwamu byonna wabula n'oba nga osigaza masavu nga busalasala masavu ne butematema naye olina okubeera ng'oli strong enough era ng'oli mugumiikiriza bannange beauty comes from far very far ekintu kyonna kiva wala ekirungi so n'obuntu buno olina okuba ng'oli mugumu nnyo nga bw'okiwulira nabwako witini yahoza kona kulwali olulumu teyava manju kuva ko yagamba sidda manju ne omutunga kyo yagala okikola okibe
okanywa nunywa nofuna kyoyagala ekintu ekirungi kiva wala nenga naye olutuli awo ntirutiisa luli okay. Then nga tuvuddeyo ku seeds omwami obukozesa n'omukyala obukozesa nga tuvuddeyo ku seeds tutise okompe boteri entono eno product kyoba katulabe eno squat syrup eno squat mwana muwala bano basirina appetite mbeera n'omwami wange nemba sina bwagazi mbasaagala sina appetite products zonna tuzirina eno nkulagira how you use it nobeera ng'oli mu muudu nawe n'omuwa muudu ne munyumirwa yes awo kanveewo sijja kulwawo nnyo then kangende ku products z'abasajja bagende bagaba nange mwefaako mweka abakyala fe temutufaako temutwetera byakabi nga tuze ku baami tulinawo eno kati kambanyonyola abaami Senga African Herbs yaŋŋambye nange kyembadde simanyi ate nze ne bulungi mu kukwata okituuka ku kino nkwata nnyo nempita nako oluusi ne musinga ate n'okumusinga kuba kati byansomesezza saawa endabika n'okumusinga kubanga African Herbs Senga yaŋŋambye abaami manpower wanjawulo waliwo omwami atasituka amuwa doozi eyo omwami namulagirira how to use it omwami yona tukwesa nasituka omudozi kubanga ali asituka naye ne wabeerawo ebyalema bitwatugende nabeera nga takyasituka ne wabeerawo asituka naye nga munafu era naye amuwa doozi omwami yona asituka ne wabeerawo omwami nga ye asituka naye nga bwagenda mu kikolwa amalayo seconds naye alina doozi yo gyakuwa so nze yaŋŋambye tomala gagaba nti kwako mani power wono wabula omusajja akunnyonnyola ekizibu kye n'akugamba nti Senga Nyondo Green nze ekizibu kyange bwe ŋŋenda n'omukyala wange mu kikolwa malayo seconds n'okuswala nswala nze ne ŋŋenda nnyo n'endoopa neŋŋamba nange waliwo ono kyonna kiri n'akuwa okusinziira ku kizibu ekyo ky'obonaabonamu oba ky'oyitamu waliwo mbu omwami ayasobola okugenda mu kikolwa bwamala okumaliriza emikolo ate oba amaze eddakiika ziwera bulungi nnyo bwamaliriza emikolo tasobola ate kuddamu naddiramu awo nti nedda naye abeerawo nti era naawe akuwa doozi yo nga newankubadde obeera omaliriza ekikolwa ng'omusajja otuuseeko eyo orgasm then n'akuwa eddagala nobeera nga ate osobola okuddiramu from there and then however obeera omaliriza n'emikolo ogiddamu buto ekyo nakyo yakinnyonnyodde then nangamba era naye akuwa package obanga ekyo bw'okyagala bw'otyo then nangamba n'okubanga of course omusajja nga waali ali okay naye nga yeetaagamuko okubeera nga ali more strong yes nga kitwakikola naye newulira nti butuufu n'alwawo nakikola n'alwawo nanyumirwa yes naye eddagala weeriri era nayo yaŋŋambye nti nze ndoopabulopi ne mugamba munange client agala kyonna kiri mwana wa taata nenkuloperayo nampa eddagala nendukuwa eddagala nga bw'oliraba eyo gy'olabawo doozi ya muntu omu okukiza ku kyoyitamu eyo gy'olaba ddagala eryo onywa linywe tulinawo pawuda kati ng'ono pawuda ono gw'olaba ono omunywa ku mazzi nga gwokya kisinziira ky'oba obonaabonamu nze yaŋŋambye ndi banjulira eddagala naye ng'omwami yonna gy'oli kyoyitamu ng'omwami kinnyonnyole nze ŋŋende mugambe nti omanyi Senga ekiriwo African Herbs waliwo omwami ayitamu kino nakiri nampa eddoozi egenda n'ekyo kyoyitamu n'endikuleetera n'okomawo ne weebaza abaami bawedde so what else about baami okay waliwo akalala weyitikaku ka enlargement akaako kaliko ki penis enlargement girl yes penis enlargement girl waliwo abaami ng'obukyala obwami bwabwe nga butono era mbadde nga nfuna abantu abo ne baŋŋamba Rozet njagala kugejjako Senga African Herbs yaŋŋambye gwe wenna omwami ng'oli eyo ng'oli mutono eddagala lino mwana wa tulikola akuwa omwezi gumu gwokka nobeera ng'otuuse ku sayizi gy'oyagala ate nga toddayo odira gyere ono n'omukwata mu ngalo zo n'omwesiiga ng'ebizigo mu ngalo n'omala n'omasaaginga obusajja bwo nga weebase kyabugazi oba ogenda kwebaka ng'ogenda kuwummulamu ogenza mu buliri bwo
no massaginga nga koza wagulu no massaginga so ogenda weyongerako mpolampola in a week nolabawo change in 2 weeks ogenda okuwera ng'omwezi nga size gy'oyagala ogamba kankome wano ekirya kinnyonnyonnyodde nangamba that's how it is exactly so omwami ali eyo nga wevunyuma size bannange ze nasazeewo okukola ne African Hubs tubakoleko bannayuganda tulekerawo okwenyuma nga n'obeera eyo oyagala ogenda mu kikolwa n'omwami wo oyagala ogenda ku kikolwa n'omukyala wo nengo nakiweetyako ngenda gendayo naye nga ndi kino ngenda gendayo naye nga sakyalira nsiko tane ng'omwenyereketa ngenda gendayo naye amaanyi ga nkoko ngenda gendayo naye nga mbulamu kino so fe wetuli okuba nga tukukolako era nga tuzzeeko ku mmere wiki tajja kusula nugiraga banage tuyina emmere ye Uganda tuyina mukene tuyina ebijanjalo tuyina ebbumba tuyina reiko tuna omukyero ogwe waffe guno gwe bayita kisupa obana no weguli simanyi nenga tuyina maganjo beera bunga n'obunga obulala mukene wuuyo tuyina ebinyanja ebikalu tulina ebbumba tulina obushera tulina buli kimu kyomanyi nti emmere eva Uganda mwana wa maama Nature products ze tuna kyesabagambye tulina ne product tulina n'ekyogo tulina n'ebyogo ekyogo oyagala ku kyogo nakyo tukirina so tulina eddagala egganda lingi ate nga liba lya miti teriyina side effects eddagala ddungi kale mukwano eddagala ddungi so gwenna oli eyo nga newankubadde bingi bye tutayogeddeeko oyinza okubeera nga gwena kyoyitamu naye ng'ogamba ngenda kujjawa product eno ngenda kujjawa kino bingi bye tuyina ebimu nzira okuba nga mbyerabidde ebiri wano nga weebiri naye nga mbyerabidde nga sibyogeddeewo gwe jjamu ka inbox kange 052468 0778 0524680778 ku bintu byonna byemmenye oba n'oba ng'oli eyo ng'olina kyewagala okwebuuzaako oba ng'oli eyo ng'olina ky'oyitamu naye nga si kinnyonnyoddeeko products gy'ogeddeko products ezisinga obungi that's why tuziyita African Hubs era nga tuliwamu ne Nyondo Green twasazeewo okubaweereza oba oli luddawa mujje tubakoleko omuntu yenna okubeera successful oyita mu bingi olaba muntu nga byakola bitambula olaba muntu nga ali mu bufumbo butambula olaba muntu nga tava mu relationships olaba muntu nga ali happy so abantu beekolako emikolo naye tebabagamba bakeepinga quiet nda muntu kubanga ye ali successful wano olaba muntu kubanga ali bulungi ali happy ali mu relationship ennungi nenga gwonoonya n'omusajja omubibibi nga akubula bano bala kubasagala ne mbadde nnyo apanda twanona kulwaliro ne wali nga tukole kino sifite yadde mutegeka zange nyina baklanti bawa already bakuba olyasobola okwekyanga kitegeera so nona kuloji na weya ne bigaana ne wiki yangamba nanga etumanyi oli omuvubuka kubana mugaga wiki waliwo omuntu yangamba nanga etumanyi oli omuvubuka mu munene mukaka mu nnyonnyonnyonnyo era yalinga atera okunzugulirawo naye wamega sikujjukira njukirawo kano kagundi kaani kajunju kokka kenzijukira naye ekintu kweyisa obulungi mu bulamu bw'ensi kiba kiki nzira kutwanyingako kyembeera towodde nange ekituuka ku kya wiki gyetuli ekituuka ku kya pirawo ojja kyasanguza so olinga agamba kati ne massage omukola kusinza ku kyendaba massage naye mukola so koleki okola massage omubiri gwonna mukola massage oli bwakuyita n'agamba nti jangu nkola massage omubiri gwonna ogenda okola massage ne mukola massage toseera nnyo seera essaawa ogikolera mmeka oba otesaganya ne client wo muteesa naye sinza agala massage ngaki agala massage wow andi wiki agambye nti abantu batera kubeera nabo nga beesinga oli wagonje zino oli muntu mulamu nze bino byenjagala nentuulaawo ne bankolako
bwe mala okwekolako nenga nemeta Nyondo Gleam nenga nenabako bulungi nnyo bwe mala okunabako bulungi nnyo nemeta Nyondo Gleam nenga nabuli wange nempujjala mukone nebaka nekozesa baklati bange alo Rozet nsoko de Nyondo Gleam kanzi je alo Rozet nsoko de Nyondo Gleam kanzi nange bwe surviving bwentyo nenjanya bintu byokwekolako ebyo kalanga kyekyo bwe massage ng'omutegeera baada massage mulungi nnyo okuzibukula emisuwa ya mu abantu bakoowa nnyo nnyo bw'obanga naye omukola ngenda kufuna ba clients wow ye banange bwiti sayogedde ku kitiko soko kiperezeeko kiba kino kyenanyweddeko tulina banange n'ekitiko mbadde nakirabidde kyogerako kyobola nga nabagambye nti tulina ebintu bingi kino si kitunda kyange naye nga oba oyagadde okola odayo era nakyo nakijje wasenga African Herbs ekitiko kino kirungi eri omukyala yenna onywako ekitiko kirungi kirina emigaso nga 75 mu mubiri si bakyala bokka n'abaami naye okusingira ddala abakyala ate yo kisosowaza ekitiko kirungi nnyo era nze nkyagala nnyo so senga African Herbs era nakisaze namugambye senga mpa ku kitiko kitunda nangamba weekire mwana oba akyagala kola order nkikole special nkikuwa okimutwalire munye ku bituko abaana bali mu biyumba munye ku bituko bamuli ludda wa bannange gyanyo bagamba badia mwana agamba Rozet nandyagadde ekizigo Rozet nandyagadde okwekola kona kitunga kya bbeeyi sweet esente zino muzeekolera ate bannange sente emenya esente muzeekolera mweteekemu kasente n'omenyeka gwena kudde ewaka nga tewali wadde kiryo naye nga weerumya temwerumya ate n'ekirala ebintu bino obiraba katinga tugambe oba katinga kyogo kino oba Nyondo Gleam ng'ono oba kano kenyambadde ku mukono. It's not that you're going to be buying these things every day. So omusala go kulolumu tolako wetuseeko ekigero kusanyusa bula katiko ololumu nywako. It's not every day you know bugula olaga nakane Rozet ya bay sikina bisobola nedda mukwano sibya bay kubanga sibya lubeera nti bulikadde gula ekizigo kyo gula ekintu kyo gula kyobera oguze manya nti si bulikadde ogenda kubanga okigula beera nakyo. Bane akantu kaneeno waliwo nande nerabidde waliwo bakwano banga Rozet banenjagala omusajja omuzungu kano ka attractinga buli kika kya musajja goyagala. By the way nze olaja gamba lwaki tolina musajja muzungu zesagala abasajja bazungu si kwekoza simalala singa nali mbagala singa mbalina naye nze sagala musajja muzungu nyine ensonga zange lwaki sagala musajja muzungu nze eddembe yange eri musajja muddugavu naddala omusajja omunauganda oba nabakize simanyi ndaka nalookinga nze kasajja wali mi Luganda sikusosola nti oba ki nenze omusajja gwentegeera gwensobola okuba naye ne mutegeera ye musajja omunauganda nze abasajja balala era si dating ngako omusajja atali Munauganda bukyanga mbeera si dating ngako sima mu Nigeria si dating ngako sima mu Kenya si dating ngako sima mu TZ nze si ba dating ngako atenga we bali babeerawo tubabeeramu request zibeerawo nenze si ba dating ngako sima abanyarwanda baki si ba dating ngako sidi comfortable nabo so tie kimu n'abazungu nze si dating ngako muzungu era singa njagala obali dating ngakulukujukuju na singa naba dating da naye si baagala. That's the reality. Wakili sande busaone muzungu wabula tobukawo no muzungu amino mu Pakistan obo muyindi no muyito muzungu obo mu Bangali naye si baagala wa Bangali wa Pakistan naye buli muntu ne choice ye eri abagala abasajja abazungu okaye Rozet nyana ku musajja omuzungu lwensonga wet so sibagana buli muntu ne choice ye muno na akantu kano kabeyi muko sijja balimba era tujja kwekuba ebigo Rozet sina sente kampere ku 10 kampere ku 50 kampere ku ziri sijja kukabangwa kye kituufu kya byonna jangu ng'onywedde akantu kano katwale kalina emigaso mingi nga bw'okiwulira so ekitiko kimaze nakyo nkyogeddeko. Nengoye za Uganda tulina engoye era nga bala mabega waneeno oyagala bujini oyagala busuuti oyagala bidress ez'obuvunanyizibwa dress empanvu dress ennungi nabo abagala zigomesi ennungi nga muzijja wano muzitwalira bamama bamwe mubaweereza
Wanzo kubanga oli mu kiyumba n'ogamba Rozet nanjagala okweza ku mama wange gomesi ennungi tujikufunira ku sente ntono. Rozet nandoza ku mama wange abaya naye ndi mu kiyumba muweereza ntya tusobola okuguliza abaya ennungi tuziweereza mama tusobola okuwuliza gomesi ennungi buli w'abakaddebo oba kanzu mutuweereza taata buli w'abakaddebo oba bazaddebo n'emikisa okugaziwa n'emikisa okutangaala oba okweyongera. So yimirira eyo gy'oli wadde mu kiyumba wadde wateweekwasa nandi wadde maama gomesi naye ate siriiwo nandi wadde maama kino naye ate siriiwo. So yimirira eyo gy'oli tate sijja kusobola odaringa abaya ennungi tukubira ebifaananyi ogamenti eyo tugimuweereze gomesi ennungi ogamenti eyo tugimuweereze. So ebintu bwe bityo bamaama bakadde bammwe mubafeeko emikisa gigisibuka gyegiva. Engoye za Uganda kikuwuza tuzijja Uganda zino engoye kubanga wana engoye ziba za bbeeyi genda mu mall olugoye lugenda okukuba ku 10 tujja kulusa nkubisa ku 5 ate nga material yemuze ezimu olusanga n'okuba luli lubi kiraba. So tukwete olugoye kubanga tuzijja mu iduuka tuna ekiduuka kyaffe eky'ettaki engoye z'ettaki nnungi ziri ku original. So ono olugoye lwo engatto tuzijjayo Uganda amajini g'abasajja ogala jini ba t-shirts oba shirts ennungi nga waneno jini ogera kugisanga ku 5 4 ate ffe tujukwere ku ssente eza wansi tuba nazo noba tulina size ogamba mumpe size yange mufune size yange tujja kugikufunira. Kyekyo bannange bingi byesogeddeeko kyenyinza obagamba naye nga byonna tubirina bingi sibyogeddeeko emera Uganda yonna gibagambye byonna tubeera nayo byonna tubeera nabyo ebintu ebisinga obungi. Abaana babeera mu biyumba nga baagala buno buki nga baagala buno hard dryer buno hard dryer oli mu kiyumba tokalinawo binaaba enviiri wala okukazaamu kaakano tukakuweereza bwe tubujja Uganda netubuteekawo waneeno nga kagumu ogenda kuwangala nako. Omwana oli mu kiyumba ng'olina ebintu byoyagala byonna Mr. Salon yakomyewo yangu tukole. So ng'olina excuse me ng'olina ekintu kyoyagala kyonna ng'omwana oli mu kiyumba ffe tutume omwana abeera eyo bakadde be tebaagala bakama be tebaagala kumuguliza ebintu byayagala tujja bikuguliza era abaana bangi bantuma kino kiri n'embigula era mwebale butandisappointinga kubanga bembigula nzija ne mpasente zange temwefuula. Omwana abeera eyo nga bakama be tasamugula byayagala n'abeera eyo n'abonaabona omwana abeera nga ayagala okusindika ssente naye nga bakama be tebakkiriza kumusindikira ssente. Mwebale baana mwe ku neesiga nze omwana gwe natandika naye yampa omutwalo ngende ngumusindikire n'akamwenyini natyamu ne ngamba ngenda kutuuka ddi omwana ndowoleza kinga yali comfortable naye nga nziguba ziwadde ntya nga nte natuuka ddi nzike ssente z'omwana wakati alowooza atya. So siri mu baseda sena mumpe ssente zammwe nti oba nzitwala sitali yange kikyo nakirayira wallahi ya Mungu ssente etali yange tempoomera sigirya era sigitwala ssente yange ngimenyekera. So abaana baneesiga ne ssente zaabwe omutwalo gwa ddira mbwe bukadde 10 singa nalinkedde kubasene nga abaana bano sereze bampa zonna kanzikube ku mutwe wallahi ya Mungu singa nezimbira dakkalina nga najimala naye ssente etali yange tempoomera era si ya ssente etali yange. Naye nga mubale ku neesiga mubale kutwesiga mwebalire ddala era naffe bwe tuli okubaweereza ya obulamu bwetyo bunyuma wali akakala bakakolako kamasaaji kawadde ak'ebigere ate mwana muneza akola kamasaaji konna oli eyo banange tukoowa nnyo ffe bemulaba tukoowa era tukooyera ddala nogera n'okola n'okoowa amagulu ne gakwata omubiri ne gukwata muyite wadde bbaawo waali totya bbaawo batasobodde kuwa kamasaaji ye akakuwa omwami kasita abeerawo tewali kirala kyonna kyazzaako just kamasaaji mwakasendeke nga atambula ng'agenda waali era gonna mwagala enamba y'essimu ogenda kubeerako okwo era nawe osobola okuta ku namba yange nekufuwadingira enamba ye Kevo Kevin nandi waneno ku mutwe Nelson naye mulungi mu kabiiri enamba ejja kubeerawo awo bw'oba togitegedde era ojja kuyita ku yange esimbeyo 778 nkuwa enamba ye neka takomanda okumala kusala bwamala okusala akutaddemu akawango bw'okaagadde akola kaka scrub
akola kamasaji mutu oba okagadde kwegamba nobeerawo sente yo neggwayo. Annange ebintu ebirungi byagalwa, nze njagala nnyo ebintu ebirungi. Nelson, wadde kuba omugambo osaze nokunnyonddeko mani power. Ani yagambye okugenda nyinyonnyodde okukyalira ensiko otabaawo nyinyonnyodde ebintu bineeno bya mu kisenge byonna byabakyala witi okubanga muwogo okola otya taata witi bakukola enjala tuve wano maama tuulaawo osembezewa endowooza ebintu naye nga kyoba omanyi ag'amazima gali nti oba bannanga ndaba olaba obwala mpulya nga zonna ziringa zange naye nga mutufu owulya nga ndabika bulungi mpulya nga nange kenyini nyiridde akantu kange kakumugono kange tekavaako yamaani bajja kangulira mpozi banange n'ekirala njagala nnyo obasomesa ku neesiga y'ekizigo kino njagala nnyo okubasomesa enneesiga y'ekizigo fetudde wano okakasa akaviri kadde kawedde tuli ka scrub akale nga muli bakugwa ate bannange zinyobadde sibiraba tata kikaaba gyasasudde oke atera byogera takikaaba so atakikaaba mama kikaaba so badia tuba ne packages ez'enjawulo tuba ne packages zaffe nze siri muntu wa scrub naye bakantaddeko ne mpula nkampulikidde bulungi ate tompamba scrub kazi bukola obutuli bw'omubiri bwonna nobanga kyakabi otuyana mulungi wali ng'oteekako kanyondo glimu nga kiggwa kati ate oba bayitha otulya ne scrub naffe oliba oli omwana ali mu kiyumba tosobola kutuukayo kwe scrub nga tumukuleta naye mulungi ate ono omulungi wa face kakati njagala kubasomesako ku neesiga y'ekizigo abantu abasinga tugula ekizigo kakibeere kya Nyondo Glim obanga si kya Nyondo Glim abantu abasinga twesiiga nnyo ebizigo ne tubyesiga anyhow ekizigo kyonna nga kya claim bako zino zi vaseline bw'obanga weesiiga ekizigo kwata mu kizigo bwoti bw'okikwata mu kisisirize bulungi mu ngalo sooka weesiige ebigere bulungi nnyo then jangu ku mikono gisiige bulungi nnyo mpola mpola bulungi nnyo bw'ovaawo kwata ebizigo bino muno biteeke muno bwoti bimalemu kaamaanyi biteekeko muneeno rubbingeko muno mu ngalo bwoti bisigale mu bitono ddala weewalanga nnyo okwala ekizigo direct n'okiteeka muno nga kiino kikuba mu face kwala ekizigo nga kitono kiteeke muno bwoti kikolemu bwoti kibune muno mu ngalo bwe kibuna muno mu ngalo kyesiige bulungi nnyo bwoti kyesiige bulungi nnyo mu face kibune bulungi nnyo weewalanga nnyo okukwata ebizigo direct n'obikwata muno n'oteeka mu buteeso osaana obikwata n'obiteeka muno n'okolako bwoti noba ne weesiiga mu face so bano banyina mbalabe black spots tubawa products ez'enjawulo eza Nyondo Glim nga zigenda bakolako waliwo omuntu olususule nga yetaga ne yateekako ka oil okumala nga wiiki namba nga hannakwata ku kisigo kyaffe ekya Nyondo Glim ka oil ako ne kasooka ne kasofteninga omubiri ogwo osanga omubiri nga gwakalagu kalubagu nga ayina engeri gyalabika tusooka tukuwa ka oil ako n'okesiga okumala wiiki ne kakkakkanya sikiini eyo ogenda oteeka ku Nyondo Glim nga kinaza bunaza so nga awonyerera ng'oyitako buyita anyonyogerwa ada ADA anti I'm copying tekamu ADA
Still. ADA. With your EMA. This is not good. Please don't start. DA ngeno. Bagamba same. Neze njita kukuteka gundi mu mutwe. Take him. I'm copying her. She's my role model, by the way. What she does, I do. Everyone, mama. Senga yampa. Senga yampa ono squat. Syrup. Yamumpa eno. Mwana wa tata obera mukazi. Obera mugemu ngati yagala kumala. Kati witi namunyi wako buyamumpa. Kati ampa kutestinga. Yapa testinge. Kati namumpa. Nemunywa. Kati namalo munywa nengamba. Kati namalo munywa nengamba I want a man. Yaseka. Nangamba Rozet. Debuga banyi chirose ngati kangene kuba kalango. Yangambe kintu kimu nangamba nange ne wabanga yenze nokola kalanga ako mba sijja kugula ne badde nganjagala gwate munanga agenda okubanjizaawo omusajja akaseera akugenda kumujja waba taliwo n'okanywa ngoza I want a man. Yagamba nze newabanze ebyo byosoma ebyokulunda ng'embwa ebyokulunduga ng'embwa basobola kubanga nti nakanywa namala kunywa nenkagala ngamba I want a man. Nengamba Rozet munange neddagala liwooma neno osobola okubaako nemunywako kubanga lino lyosi lyakutunda lino lya advertisement nengweko owulire omanyi nga nabagambye nzigala nnyo munaawe okutunda ekintu nga nowanga akikozesa. You want a man. Oyagalirawo. Now you want a man. Kwito njakuza. Akuba gweno lya abakazi. Njaga kunywako. Yebutuzi sinabiraga muri nyola. Lyo lyaffe lya kalango bannange. Eri ekisajja senga yangambye eddagala ly'amaanyi g'ekisajja manpower wa mirundi ogutali gumu 2-3 mingi kanoze nyendo kakozesa nsikirize nange ako kabeeyi kaleke witi kameka nke iwe o attracting ndandiko sikiriza luyo nono kalala waliwo abaana bagala abazungu bajja bafuna bwe want a man yangamba mama mbaako akumba sikyamizi basikyanyudde so bajja kunyonyola Nelson manpower nalimu ebika mulimu omwami agwa nga tasituka esenga yakasizza amukolako nowabeerawo by the way waliwo n'omwami yagala okukolerawo nayakirawo eddagala nali alina n'alikuwa n'oyakirawo kisasi kimu yangambye nali alina then alina n'erino eryokuzimba omusajja eryebbanga dozi nobeera kale nga manpower nobeera n'amaanyi go forever. Nyondo Glim, I talked about her. I don't need to talk about her again. So packages are face ja kale I'm sitting one place. Baja kunyola manpower katika akebe kanokola bakano osaliza kisasi kimu osalizaawo kana katona kabulaka wakana ako kana bakakola batya osalizaawo kanywera ku mazzi gokya then
dinene ddala waliwo omusajja nga agwa kale musajja nga yagwaye nga tayimuka amukola waliwo omusajja alwawo okuyimuka nga munafu wakusobola kunyonyogera nnyo okwata mumatu omuyuza obubuuzi obukadde ekitegeera senga yabinnyonnyodde byonna mbinnyonnyodde waliwo okusooka okwemoola ennyo okwetoloola ennyo alyoka yake amukolako nobeera togenda kumenya mwana wa munno kubanga agenda okutuuka mukikolwa nga yabikooye dda engeri gyabeera kwemooleddeko eyo yonna okitegeera so newabeerawo n'eryo nga yooli asituka mangu n'akivaamu mangu oli ng'ayaka mangu n'ayakulula mangu naye amukolako ebeera doozi kati zo nkipanga bwoziraba zina ebbiri doozi eri ejo actually ziri ssatu n'endala zolina okunywa doozi egweyo then newabeerawo n'oyo oyo gwekugambye amangu nga dakika bbiri akitadde newabeerawo n'oyo aba mu kikolwa nga tasobola kutandikirawo oba kukiddamu okitegeera nga waba amaze alina okumalawo ate ebbanga okusobola kunyogera ye senga agamba abeere nga yasa bulungi ajja ekigwera taddawo kati oyo naye amukolako amwadoozi ye n'abeera nga newankubadde aba akivuddemu asobolera okutandikirawo nadda mu buto ezo ndala so byonna aliyina zono nyinako ttono naye byonna aliyina era nze sisobola kuwa muntu ddagala lino nsobola bagabira lino ddagala eddala naye nerya mani power nze sijja ndigaba omuntu ajja n'ambuulira ekizibu kye kati kano nkagaba kano kakisasi kimu simanyi okubirawo bitwala tugenda kukonkagaba naye nerisigadde nsooka kumunnyonnyola ye nakola ku muntu oyo nenga nina package namba nenjimutwalya client namunyola nga bwalina okugikozesa senga African Herbs. Okay. Ewe njagala okubawo ne omaliza atwali buzibu. Okay. Bakyali bange nazo bakiwulidde. Bajje beekoleko munange embeera yakwerunga. Laba akadiiri. Yakuddaawo nga okuba okula akaviiri akaala. Laba otwala. Lwakuba ne kamera yaffe tudisappointinga oba wiiki tufuneyo kamera endala. Walaba skin zaffe ebiseera ebisinga wallahi naye ogenda okudda waliri nga skin tevuddeeyo oba amataala bakyayidomu kanda namufuna tenga mubogo gwe mundi gwange ogusobola ogenda mu saluuni India navuddewo nfeeze ti njala nzimanyi naye nga n'okusiga manyi ubona nuka nangamba do you know to make this thing okukola kyokubitegeera binene isya esi nagenda kusomero bannange mukama katonda munazaleesi agamba okuba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread ogukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 589 9 8 2 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.